Yusuf Sembatya ow'emyaka 23 omutuuze w'ekazi omuganzirwazza muvubuka ate kubagiza olw'okuba nti aliko obulemu. Sembatya akeera wakati w'essaawa 11 ez'okumakya ku 12 olwo n'agenda mu kifo waalukira ebyangwe kw'ossa n'obukuuta ebintu. Ono akozesa obutimba bw'ajja ku myali egy'enjawulo ng'ekkutiya ennene agigula emitwalo 4 ate entono emitwalo 35. Akatimba akamu nga kali mu piisi kavaamu dazini 4 ez'ebyangwe ng'abolaba bweti bweti ebeera dazini emu biba 12. Dazini eno tugitunda omutwalo gumu ogwa Uganda. Akatimba asooka kanjuruza n'akasalaasalamu olwo n'atandika okulukamu emigwa. Abakyala we batandikira okutunga emigwa gino ng'olunaku buli omu asobola okuluka bando z'ebyangwe 10. Sembatya agamba omulimu guno teyagusomerera wabula olw'okwagala okwejja mu bwavu yalina okuyiiya ng'omuntu era tejjusa bukyanga atandika kuluka byangwe. Ekintu kino si kisome naye bwongo n'amagezi mazaale. Omuntu aliko obulemu agukola. Omuntu ayimirira alina amagulu n'emikono ebiri nagwo akola ki agukola. Naye abasinga bagunyooma n'aganze siruka byangwe sitambula nga nzira mabega. Naye ate ffe gutweyagaza kuba tugulabiriramu ewaka tugusomesaamu abaana baffe okutwaliza wamu nga obulamu bw'obumanyi. Nga buli mulimu we gutabulamu kusoomoozebwa, Sembatya agamba okutambuliza ebyangwe ku boda kikyamukaluubiriza. Nansana division ffe tetufunanga ku ssente z'abaliko bulemu. Ababaddeyo babadde tebatuwa ku ssente z'abaliko bulemu. Naye kati be twalonze abapya ndowooza banaatujjukira. Akatale k'ebyangwe kasinga kubeera mu masomero n'abalambuzi nga Wuuno Kabira omusuubuzi w'ebyangwe bw'annyonnyola. Twafuna okunyigirizibwa abantu tebatambula, abaali basula mu bisulo ebyangwe ebyo okusobola okutambula tebitambula bulungi, dimandi n'ebanga ntono ddala ate nga supply ennaku zino nnene. Ahmed Sembatya Kimbo wa kansala omulondo ow'ekitundu kino agamba abantu bano beetaaga okusitula embeera zaabwe ng'awanjagidde abantu bonna okubakwatisaako. Speaker Kadaga, bamemba ba Parliament mwena, Honorable Hilale ali ku byabalema ssebo. Amafiina bayambye abantu bangi ne muguno omulimu mulimu abalina obulemu amafiina beetaaga okuyambako. Josephine Lonkose yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.